Kwaniriza nnyo ku show Zejo from Mayanja aka Mr. Wagwani kuti ku embozi mu UG awe bali nnyo kutulaba yona gyosinzira okutulaba omusajja ono Wiz Caldem abadde aludde okujjako ku embozi mu UG aliyo yeebuzaabuza emirimu alina mingi nnyo sente zamujjula n'ebyawulidde ensonga za Spice Dana naga nti katulabe kambeko nekyenjogera sebo nsanyusa okulaba ku embozi mu UG nange okusanga onyiridde sebo neyakusinga onyiridde taata Sabo ne kusinga. Sirina wenyiza navuganyiza na Mr. Wagwan. Tewali yadde. Mbozi kye nkusingako just kirevu kyokka kino. Ekirevu kyo kikuziza ate sigenda kikyusiza ddala kuba kati bintu bye nawulidde ya Spice ate ngenda kikuliza ddala. Wanyize nnyo. Nanyize nnyo. Tutandikirawo. Spice Diana Stagial. Spice Diana ono olunaku olwajjo yabadde ne press conference. A press conference eyo walomvuka bamuyita Azizi atali Azizi azioni naye Azizi mvubuka street boy yali anywanjaga nga somba bikebekebe ebyo bikina afuna makasenta kamubezaawo ne walomvubuka omu yakwata akatambi nayogerako naye namubuuza mimbi kigosinga okwegomba biki bikyani kolagadde okusinkana Azizi n'agamba nti ye aligombye okusinkana Spice Diana abeere kyaliiwe bwe bityo kati akavidiyo katambula nnyo ne katuuka ku mukyala Spice Diana bwe kamutuukako naduka bunambiro ne management ye anabagenda basinkana Aziz gye yali ne bakubye bamutwalira obuyambi engoye na bikibiyo nande bamutwala mu saluni ne bamukola ki ne bamulabirira Spice Dana n'asuubiza okubatagana mutwala mu rehab aterere bulungi nnyo n'ebirala byonna n'okwenda nga amulabirira Spice Dana era abadde akikola kubanga ne gyabadde asula Spice yamutwalayo nga nabo abeera nabo nengera n'obujjanjabi byakola biki byonna Spice abadde abikolako bulungi nnyo naye walukinawulirawo mbu Azizi yagamba mbu yetalya kawunga okujjako nga kuliko ekyennyanja Azizi watu bwe yagamba ndoza tekyasanyusa Spice Diana of course n'ebirala naye ndowooza gaye babyogeza kuba nti abadde talyoke of course bamutwala mu rehab n'abeerayo aye n'amala n'addukayo kugamba ebimu ku bintu ebize binyiza Spice Diana naye nga bumanyi nti nno wadde byamunyiza neyagadde asigale ng'abeereramu Azizi Azion era yamubuulidde okubeera omwana omulungi n'ekirala yamuwadde bodaboda kubanga nti yamugamba nti yalavuzeko ku bodaboda agimanyi so kati yamuwadde bodaboda kubeera omulimu ogugenda omuyingiriza kasente ojja kubera bikuba nga aweebwa biki byonna yamuwadde bodaboda abeere ng'ayingiriza akasente kyendowooza nti yakoze kirungi nnyo naye ekinyusi kiri wano Spice Dana Abamawulire yayise babuloga ba YouTuber ate nga nabo yalonzeemu n'alondobalondobamu nga buli yakola emboozi ey'okufa kola omuvuka yani yafira Nsamba Henry buli yakola emboozi ya Nsamba Henry teyamuyise aba TV bonna abakola emboozi ya Nsamba Henry teyabayise ngagamba nti babi nnyo takyabeetaaga olw'emboozi gye yakola ki olw'emboozi gye bakola eyafuka Henry omuvuka gwe bagamba nti yafira mu maka ga Spice Diana kakati ne bibeerawo bwe bityo era SB4 kamuleke muganda wange nenga yomuku babaddeyo kubakoze emboozi eyo n'abalala awo Spice Diana ono olowooza bwabanga atandise ekintu kino olowooza anaamalako okwesamba Abamawulire kubajjukira nti Abamawulire be bamumakinzi wadde nga badde ne music alina management na buli kimu kyonna naye byonna baza babikolera ki babikolera mu mawulire okitegeera olowooza Spice Diana bwabanga atandise ekintu ekyo ekyokwesamba Abamawulire kimukolera oba gwe ndowooza yeri kiku ekyo okusookera ddala for starters omuzungu bw'atyo bw'agamba for starters wetudda mu Luganda okusookera ddala Spice alinga omuganda bw'anaagamba nti omuti gw'otuddeko ate gw'oli okutema nina kafaananyi kendabye leero by the way oli kugera ku kintu ekyo nga omusajja ali ku muti ng'omuti gulaga nti gutemeddwa essaawa n'okukola ki gugwa kakati wano ku lukalu nga waliwo empologoma waggulu waliyo omusota oguli ku muti gulaga nti ne gujja kumulumbawo kati ate wano omuti gye gulaga gye gugenda okugwira nga nnyanja mazzi waliwo zigonya zasamye kyeza nti ali mbulabe talina wawonera wonna okujjako nga Katonda avuddeyo nga bwe yayamba ani basula mu mpologoma bayamba Daniel bwe gwasula mu binnya by'empologoma yali Daniel nga bamusula mu bunnya bw'empologoma ne zitamulya Katonda yamuyambi nga noono omwami naye nga bw'ateekeddwa okuyambibwa kaakati era nga bw'oluleese bw'otyo era ngenda ddukwata nduwe Spice nti ekisooka abayimbi bano ekibakola mawulire ne bw'oba oli muyimbi wenkana wa
Yes. Niwobo yimbo tyanga bakutenda oli diva oli vocal because bitya machinery the still girl because the baddest the queen whatever. Ekisokerwako mawulire. Yes. Okitegeera. Kakati bodda ku banna mawulire. Abatali yongo oboze misango tetwagimanyo oba wagiza oba tewagiza. That's not egosi musango gwaffe, it's not our offense. Okitegeera. For mulimu gwaffe tuliwo okukola mawulire. Ne bwobeera mulungi otya, ne bwobeera otya naye ng'okoze ensobi oba ogikoze ffe tuliwo coveringa. That's our job. Spice alemereddwa okumanya lolo y'abannamawulire yeeriwa. Yes. Nti munnamawulire bw'avaayo n'akola coverage yonna naye aba ali ku mulimu gwe. Okitegeera tolina ng'ogw'amawulire yes lwe wakola ekirungi n'okola yakireeta bwe yakola ipi yajja n'abeerawo okitegeera era ng'ajja kukola mawulire kakali ku luno bwe wagaba amatooke mu lockdown ne muyiddi bajja bwe wagira America bekuteeka ku billboard watuyita ne tujja yes okitegeera kati gweoyagala tukwagale bulungi bwereere bokaboka ng'ate omuntu obeera n'ensobi tulabye abayimbi bangi nnyo wano Robert Kelly Sylvester ekyamukola gaali mawulire ekyamusula kyali ki mawulire nti futa joni atandika n'atambula naye that's not our offense nga we nagambye mu ntandikwa ogwo si musango gw'abannamawulire okitegeera si musango gwaffe ngaffe abantu okitegeera buzibu bwali bubwo kati saawa zino bw'ogamba nti ogenda kutema bannamawulire tobaagalirako ddala oyagala ba blogger radio erimu bannamawulire TV erimu bannamawulire okitegeera ate nga nabo ba blogger kati awo mbasitegeera kikyoliko kikyobala wawoolaga kubanga be bakumekinze tetwantegere Spice Diana tudda ku radio ne tudda ku TV ne tuyimba Spice Diana ne tukola ki Spice Diana kati ku saawa zino gwoba olaba nga kyokola nga kyekisinga okubeera nga kirungi oli ku muti oli ku ttabi lyotuddeko lyoli okutemera ekisooka endongo ebadde tetambula bulungi nnyo okitegeera eya Spice tukkirize tugaane ipi yateebwa naye ebadde teriiwo okitegeera yagaana oluyimba lubadde terutambula bulungi nnyo oluyimba luno boss luli ku EP olwa boss lolu ate lwateereddwa bulala nnyo lwo teruli ku EP yes teri kuzaafuluma okitegeera lubadde lugezzaako okutambula naye ng'era feva y'abannamawulire okitegeera kati blog akyagenda okujja kukolera ekintu kitambule aliwo yenna tewali bwe mbulirayo omuyimbi yena blogger nga yamumekinze menyerayo okoomu kubanga music yakuba ku TV na ku radio naye ojja kuwulira nti Kasuku yaleese gundi ojja kuwulira nti Mr. Wagwan yaleese omuyimbi gundi olwokuba oli munnamawulire okitegeera nina omuyimbi wange Vivian Tendo nina omuyimbi wange Gigi okitegeera nti nina omuyimbi wange Gigi nina omuyimbi wange Amslovins nina omuyimbi wange okitegeera kati gwe mbulira nti irati beta nti mbulira nti gundi penge yaleese ono wali okiwuliddeko nti Ashbaga Kato yaleese ono okitegeera nti munnamawulire y'omuntu asobola okubeererawo mu bulungi ne mu bubi blogger yanoonya kyonoonese ate blogger akyuka naye munnamawulire kati nze sijjagana nga radio eyange gyenkolako entumye negamba genda osake eggulire eryo olireete sijjagana bakama bange baŋŋambye nti genda twawulidde waliwo ekintu ekyagudde wa Spice Diana genda yosake sijjagana ndi ku mulimu gwange kati naawe tonsaasidde okitegeera gw'onjagala lw'oba onjagala onkozesa onsuule wali nze lwenkwetaaze nga nange nina kyenjagala okumanya ntangaaza ensi ate gwe tonneetaaga kati nagamba mu ntandiko wali eri nti omuntu yena nga takwetaaga nga tasobola kutakula kantu kakuli eno naawe tomutakula naawe muleke kuba okimanyi nti gwalina soosi gwalina input gwamumekinze era bw'omuviira bw'otyo ogenda kuwulira ennume y'ekigo gwelindako wano kyemmanyi Spice nga ye ayinza okuba si yakoze strategy eno eyinza okubiviira ddala ku management manager Roger nga be bayinza okuba batowadde order okitegeera nti mukole bwe muti bannamawulire mu basuule naye ate ekyo nkubulya kigenda basuula omulundi gumu kubanga FIFA mbadde mugenda gifuna mu bannamawulire bannamawulire bannyo babadde bagezezzaako okubiikirira ebintu byansambo okuvayo byapeninga nga n'abasinga obungi tebabyogerako kubanga byabeerawo kawo ne bitambula ku katono ne bizikira kubanga olaba story ya Cameroon yaliwo ya muvuko ya Kalamaji yes yaliwo neekuba netambula neze Saudi yako mpozi nga sakimanya bumanya Cameroon yesambya abamawulire tavangayo kuba akimanya ekimumekinze era abamawulire yagano okukogera nabo yasosola nti bano baje yasirika bibye
okitegeera game neba ngetambula kati Spice alemereddwa omuzanyo guno gutegeera nti bw'otema ettabi ly'otuddeko oba omukono ogukuliisa ate gw'oliko gw'oluma okitegeera omukono ogukuwa emmere kati ate ogukakkanyeeko oguluma otemye obugalo kateri agenda kusaasira zinalaba abaana bano nga basolida abaana baagala okwogera ku story eyo nga buli avayo nayogerako nga okitegeera nga tusasira musaasire Spice waffe tumanyi abadde naffe ebbanga lyonna ate akoze ebintu ebirungi okitegeera kati nga ne story yennyini tetegereka bulungi okitegeera katulinde kiddako awo tutandikira awo so kati ekyo kye yakoze si kirungi n'omulundi n'ogumu era alina okitunulamu akikyuseemu kubanga ojjako era ku makya okubira Mr. Wagwan omugambe jangu kati olwo n'otuuse okumwetaaga omwetaaga okoze oluyimba olupya okoze ipi endala kubeera zikyajja okitegeera otuwe ekiseera okube ogabya naye mujje nga nabo tebakyetaaga kubanga bakimanya nti oli user obakozesa bukozesa lwoba beetaaze lwogira lwoba ogize ng'olondobamu nti kati ono yaba abeera wano ono lwoba waayo ku gundi ku kiyogati naffe tujja tukesera nga naffe yoga tetukyamwetaaga nga twanyiganyiga bwadda okitegeera kubanga omuntu amazima galiwe gati Mr. Wagwan amawulire ge gatusasuza kati nange oba tuvaliwenze gwe mulimu gwaffe oba tuvaliwenze kalimo kange nange abayimbi abantama abayimbi katonzolo abayimbi abamu bennagoba abayimbi abamu bayuza nti ajja ye lwakwetaaga n'afiira ku simu yo n'agikuba n'agimalako omuliro kyokagora omwetaaze gwe lwokuba essimu ababbize ennyo abamulwadde muzibu abamulwadde mu ddwaliro kati Chris Evans nali njagala kukola ne interview nga kiseera kitu njagala mbeko ne bye mubuuza nangamba ojja kunkubira kati omanyi biki bikyoma kati nsima biki ne mbadde nsaba ompemu emyezi ng'ebiri oba yangamba mpaamu omwezi Chris Evans ne mwezi mulamba nga serabidde begweko ne mukubira nangamba kale singa wankubiddeko jjo ningamba kati omusajja nalina ekikyamu storage musinga wankubiddeko jjo ne mugala ne musajja nga singa nakubiddeko jjo nabadde wangamba kubira vanyuma lwa mwezi ate nga masinga nakubiddeko jjo ngolinga agamba nti twagedde ku osajjo kitegeera kati nangamba naye kati omanyi nkubirako enkya enkera namukubira nangamba ndi mulwadde ndi ku kitanda ndi mulwadde nja kukubirako nakati ne muta n'omwesonyiwa okitegeera omuyimbi omulala Mary Butter era ze systems ezimu zakozesa zennyini okitegeera nti si ekawulu n'abayimbi abalaba na characters ezo nti gwe lwaki amawulire bw'oba mbwetaaga ojja mangu era services zo n'azituusa okitegeera naye gwe yewe abakwetaaze gw'obulira wa lwaki tolabika lwaki weefuula bize okitegeera abayimbi abamu bagudde lwansonga ezo waliwo omuyimbi omu wano sijja kumwogera linnya naye era bwe mba nkoze emboozi ojja mutegeera omuyimbi oyo yayimba n'omuyimbi Omunigeria akayimba kale katambula makoko kaawo yayimba n'omuyimbi omuki Omunigeria omuyimbi ogwenjugaleko omukazi mutegedde kati omuyimbi Omunigeria yajja wano ng'alinawo show because bakola oluyimba ng'omuyimbi Omunigeria nga ali eri nga nono ali eno kati management nezogerezikanya oli na voicing ebibye eri Nigeria nono mimbi nakolera eno na voicing ebibye era ne video oli yakolera eri nono nakolera eno ne bakola ki ne bagatta kati nga tamulabangako kati wetegera nti alina show wano najja munonyeko bakole ki amusinga ne bogeremukko kati bali batudde nga batudde boogera abo banyumyamuko abamawulire okuli ne president w'olugambo sego ya president wamu baba abajja bwati ajje we bali omimbe muchacha ava agamba ebisirani by'abamawulire bibyo bannange ebisirani by'abamawulire biki bibyo naye nga jjukira omuyimba ebbanga lyonna lyabaddewo abamawulire babadde naye ku lusegere alina kosa alina show abayita ne bajje ne bakavalinga ebintu ne babiraga nga tabasasula na musaala okitegeera saba kati akoze kino n'abayita ne bajja kakati njagala kutambuza kino njagala kukola kino n'abayita ne bajja ne bamukolera naye ku endi alaba ali waggulu ali ku topu agambye ebisirani by'abamawulire bibyo
olwo kati nno oyolekera okugwa olwo omuyimbi oli wansi oyolekera okugwira ddala okitegeera olwo ogenda okutandikira ddala okugwa so abamawulire ensonga zaabwe olwo oyolekera okugwa okitegeera otandikiriza mpola gwoyinza okuba tokiraba okitegeera gwoyinza okuba tokiraba nti ogenda osereba mpola kubanga kati kiriwo ekiti Spice naffe yanituwaddeyo room n'atuyita nagamba nange ensonga ezaaliwo ziriwo ezinebwezi naye ezo sijja zoogerako okitegeera era naffe tuwuliriza nti ne baba oyisa abamawulire bazze bagamba tebannanga ensonga waliwo ebyaliwo naye topic tetugenda gyogerako leero era ekibuzo kikwatagana ku ebyo mukireke topic olunaku olwaleero eri ku Azizi na bye ngenda okukola ebirala bye ngenda obbagamba naffe tuwuliriza era tujja kuwuliriza bulungi nnyo okitegeera si buli omuntu agenda kujja nti ajja akole kyakole kinedda tugenda tambulira ku protocol gy'oba otugambye kati saa zino bw'otuuka ekiseera n'ogamba gwe noonyerezaayo muyimbi ki wano eyali abaddewo wano e Uganda nga mawulire si ge gamukoze mazima ddala taliiyo tulina FIFA Maker yalina show ku cricket oval management ye naye bonna ne bayita abamawulire enkya press conference egenda kubeerawo yali naakube kakati yayita abamawulire ne batuulaawo nga bamanyi mwana abayimbi abo bajooga nti omuyimbi ayita abamawulire ku press conference abamawulire ne batuulaawo nga yegambye ssaawa 3 abamu ne batuukawo ku ssaawa 3 ne babeerawo naye omuyimbi nakolaga nti ajja ku ssaawa 4 abamu ne batuddewo balinga batalina byakukola okitegeera kakati ne FIFA Maker ate n'olumu bamala okukolaawo nate nabafula ekitagasa kati FIFA Maker ayita bayita abantu press conference ajageko ne lyaba mawulire na kisho ku cricket oval biki ng'omukulu alabikako bamukubira esimu wa FIFA Maker seba bamuli batusedda wano wesewe sawa 2 tolabika biki byonna FIFA Maker n'agamba nchebaze ndoza amagoba ga show agalaba yali muje ne bamane manager we Azawi yakubye Zowi nenga manyi gabana mawulire wano waliwo abayimbi nga beegoma banna mawulire bagende ko atisi babajjeko interview nenga tebakyasobola laga yakuba bubi nnyo wano namusanga nga mu butufu kati ali kumula agamba nyamba atisi ne mafunye yatisi babiri bokka bajje bazijeko wano interview akaseero kalina banna mawulire basobola okutuukirira okyakirina naye tuyinza okubeera wano nga twogera twe Masagga Spice yakyali n'olugendo kakati bwogerageranya EP ya Fuluma bagiteka musene mpitirivu nnyo kubanga bw'ovira ddala ku music gwe baakola bakozesa ba producers ab'enjawulo basong writers ab'enjawulo ba video directors abayimbi biki byonna okitegeera kakati ekyo ne kiggwa ne bagitegeka omukolo okitegeera gwali gw'amaanyi nnyo kumpi kyali kivulu kiramba nga bulaba ekyazayo bwe kyabadde badde nga wali space kale tugigeragera nnyo naye ya Zowi ya Zowi naye nga nawe efo ky'amaanyi nnyo we twali n'enteeka yali mawa bw'olaba ku nnyimba ku EP ennyimba zonna ennyimba zaali meka mukaaga zaali mukaaga tekuli na luyimba na lumu lwavuddeko kugamba nti lusabudde luyitewo olowooza ye Spice dana kuba tuyinza obeera nga twogera naye nga yakimanyi nti amaanyi ge gakendeera amaanyi go saa zino waali saawa zino bw'aba teyeribuutinze azini rebooting yourself ne management ye ali kukikkirira okitegeera ekisooka yali aleesa amaanyi mangi nnyo atambula ne ba bodyguard ng'omuyimbi wayina okubeera gundi ng'ogiraba buli kimu kyonna kikwasiza bulungi ennyambala kampani zimusayininga buli mwezi kampani zaali zimusayininga ne kati sikyawulirayo yadde tumaze emyezi ng'emeka sinabawulirayo wadde na kampani ejja ku board ennyimba zibaddeko olwejjula waliwo zaagizaawo ze bakola ne kamiliyoni naye ziganye okitegeera kati bwe kiba kiganye kuba bibaawo n'oleeta oluyimba ne lugaana ennyimba okoze EP n'egaana yagenze kati nadda ku luyimba lumulumu n'ata boss yes Oman Rafiki yakoze gundi yakoze kalamu n'awandiika naye era nalwo luli awo bwe lutyo saa zino kye ngamba kiri kimu adde ku drawing board asiriikirire aleme kwevuga speed aleme kweprovinga kujjawo biri kubanga saa zino bali kulwana kujjawo biri bintu byansamba
bive mu matu g'abantu okitegeera asiriikirire baddeyo ku bukodyo buli bwe baakozesanga mu ntandikwa obw'abannamawulire ate bwaliko bwamenya nti ennyimba ate galina omubeererawo essaawa zino ge galina omubeererawo essaawa zino ge yeetaaga endorsement deals yasayininga zonna yayitanga bannamawulire okitegeera kasaazi nekimutambulirako waliwo omisa kati teri company esobola kukozesanga waliwo ebyo ebintu bikeses ebyo ebitambula okitegeera teri asobola kujjamu oyo data game addeyo ku drawing board ne manager Roger ne team nga bonna we bagikola nga we bali bonna stag yalo bikoze bitya badde ku drawing board baddemu bakole buto berenewing saa zino basoke bashatingeko down up aleme kola kati ali mu nsobi zaakola ali mu nsobi njere buli kyana aleta kyonna nga nsobi kuba kati alina pressure oluyimba luganyi okufulumaga alemeredde ofunayo saa zino oluyimba olutambula tewali bosi ndoza agenda kugezageza tatobola nze predicting de wano ningo oli mukambwe ndi munnamawulire bosi tasobola oluyimba lulungi luvuga yes it's just an okay song it's just an okay song saa zino yeetaaga oluyimba olukuba bakazi bale stagial bana balina wano kigundi ekyo kintibula kirina kalona ntonga alina winini waje alina yagikubye enkambwe ennyo okitegeera kalona ntonga alina gundi ono winini waje alina tuddako eri bamututedda lukuba so kati pressure weeriawo y'amaanyi gwe twali tutunuulidde gundi kingisa alina ne shiba kalungi egenda kuba eyo yo tewali kubuuza egenda sabula shiba kalungi opponent we katsazi nona ya amuyiyiza jukira be bali betwala shiba katsazi na akozesa bannamawulire kimu video genda omulanga nga avudeyo bannamawulire ate kitabeeranga uli ku gundi ekitabeeranga okululi eri okitegera nti akozesa bannamawulire kati ate gwe bannamawulire opponent we bakozesa tuganye nti we mubisanya mu business ate gwe obagoba ate gwe oyagala babloga simanyi oyagala kyatososolamu okitegeera ditacha wano okufuuka owakabi yali musajja akwata bukwasi kantu emenate namukanyuka ku mutimbagano nga kakamera kantu tubwekatu neyeetala saawa zino nakati kwalya munnamawulire okitegeera oluyimba lwedikenzo olwa stalos okutambula video obwo okugira nnyo bali bannamawulire abaana bakwatakwatanga omuntu ne butambula challenge twabe alimpa mwennyini alimpa teyalina na account ku TikTok yakagenda okujiggulawo omwana yakwata bukwasika coverage oluyimba naluteekayo ku TikTok nga naye munnamawulire kasazi nalimpa ne tumukingiriza okitegeera ennyimba za Spider zonna onsanuula ziri yasookerako zonna twazuuliyanga ku radio station era naavayo nakolanga bannamawulire nakola interview ngenda kuta kiro nayita bannamawulire kati saawa zino bannamawulire obaliko obeesamba mbotobaagalira ddala olondobamu ososola okkirira nno okirira erito ly'omukulu awaddugala we walaba Spice kuno olemererwa okulaba kubakkiriza n'abakuyiga bakozesa bannamawulire bulungi nnyo anti kakati gravity omutujju bayagala okulumba ng'ayita amawulire ng'ayita press conference ng'asabula ate gwe amawulire ogesamba ate kati gogesamba kati wowe onaavaayo oyogere vayo oyogere amazima tikiribwe kiti full stop kati ate otugobera eri ate kkiriza gaana era teri munnamawulire gwagenda kugira kubeera naffe tujja kuyita eri ale naffe era tutandike kati awo owulire ebbato ku bbato ate atusobola kulwanyisa munnamawulire n'omumalako naye kitegeeza mu bufunze Spice yakola kikyamu kikyamu nnyo ekyo kigenda mumusuula akyesonyiire ddala oba manager Roger oba ani yenaye yabadde band this kino kigenda basuula okugwira ddala kuli kwennyini super pozi n'akasembayo so akwerabirayo gati ebyokunywa byo ate nga munaye yazze nga mukwano gw'abayimbi mukwano gw'abayimbi mukwano gw'abannamawulire nga y'omuntu asookerwako nga famile y'abannamawulire eyagala nnyo Spice Diana oyo bagendayo okitegeera nga muntu ali so friendly so bino ebyensi bireme kukukyusa tukwetaaga nnyo waffe naawe otwetaaga naye ate wadde nti tukwetaaga nnyo
ate matukirako. Okitegede? Kutukinako. Kyona kyoyenda ky'obootaawo. Naye nga ki? Yogate. Yampa kiyogate n'envunga.